Oweekitiibwa, waliwo ensonga buli lwe tuba tugenda okwefuga etabuusibwa maaso. Y'ensonga ya Buganda nayo okwefuga. Wano nno waliwo bangi abagamba nti Buganda teyeefugangako. Ate abamu ne bagamba nti Buganda yeefuga. Ekituufu kye ki mu kino? Buganda yeefuga, Buganda teyeefuga. Kakati ako engeri yokkannyonnyolamu efaanana bw'eti. Mu myaka egy'olukumi Kabaka w'e Buganda yayita abazungu bano okujja wano. Tebagamba nti mujje mutufuge. Yabayita kujja kutusomesa na kututaasa ku ntalo ze twalinanga tuyombagana ne baliraanwa. Kakati abazungu bwe baatuuka wano ne beeyongera obuyinza ne batandika okutufuga. Naye ng'okujja kuno kwonna kwali ku ndagaano gye baakola n'Abaganda. Endagaano eyo yeringanga omusingi, yeringanga cornerstone mu kufugibwa kw'abazungu ng'abazungu bafuga ffe. Baasinziira ku ndagaano eyo ne bajja nga bagamba kaakati tubalabirira, twakoze endagaano nammwe. Kakati endagaano eyo evaawo baga nti endagaano eno ekomye, kaakati mwerabirire. Endagaano yagikola naani? N'Abaganda abo. Kaakati abagamba bannaffe tuggyeemu enta, endagaano ekomye wano. Kitegeeza ki? Musigale nga bwe mwali. Abaganda nabamu bakiyita kwefuga mu kiseera ekyo. Owulidde? Naye mu butuufu baali bamaze dda okukkiriza tujja kugendera wamu. Bwe tuba tunaagendera wamu ne bagamba nti endagaano eno tugivuddemu. Ekyo kitegeeza ffenna kaakati nti tusale amagezi tulabe engeri si gye twerabirira. Naye si bakantu bagenze bakakuliriza. Tikalina meaning eri awo nkulu ya nnyo. Oba Buganda yeefuga oba teyeefuga, ekyo tekikyaliwo. Ekikulu kiri nti tuli mu Uganda ey'awamu. Bwe tuba ab'okugenda mu maaso nayo, mulimu gwaffe okulaba ntegeka ki gye tukola, okulaba nti tubeera mu Uganda wano n'essanyu n'emirembe. Olw'okuba tetubaddewo na ssanyu na mirembe, tubadde mu ntalo. Sitya ku yogera omulundi ogumu nasinkana Pulezidenti Museveni ne mubuuliza ddala ekyo kyennyini kye nabuuza ku ntandikwa. Twe twatuukira okwefuga nga Uganda yeri wagguluko mu East Africa okusinga Kenya ne Tanzania. Naye kati ffe tusombayo wansi ne mubuuza nti olowooza kivudde ku ki? Nayogera ddala mu honest mu mazima gennyini n'agamba kivudde ku ntalo. Akabuuzo okagamba nti entalo ziva ku ki? Entalo ezo butali mativu. Akati ate nno ate kisemberayo kisingako naawo. Sooka olabe olutalo. Akatalo olutalo akaasooka kaali ka Obote kulumba Muteesa mu Lubiri. N'amugoba ku bwa pulezidenti. Muteesa n'adduka n'agenda gye yafiira. Pulezidenti Obote n'atuula. Akatalotalo akookubiri Idi Amin n'azindukiriza Obote n'amugoba ku ntebe. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse Ekitigoma ku siteegi osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Jamii n'atuula n'agamba nti obuyinza mbweddiza. Kyatwala olutalo lulamba nze mwe nnali ne bannange ba Pulezidenti Museveni n'abalala okugoba Idi Amin ku ntebe eyo. Ne tumugobawo n'agenda entebe tusooka tugiwalule. Waliwo awo akavuyo
kemmanyi nti tekaali naka Uganda yonna kaali ka muntu na muntu okugoba Lule ku ntebe. Abannaffe awo twali abantu asatu fekka abalinga batula mu parliament mu kiseera ekyo. Bannaffe 16 ne bassaawo binaayiisa, ffe abamu ne tugaana. Bwe bassaawo binaayiisa n'abeera president. Abo bennyini bamuteekawo ate be bamuggyawo nga wayise emyezi 11 entebe ne bagamba kakati tujja kugisaawo commission. Commission eyo teyali tefaanagana naye gye njogerako kubanga eno bantu bamu be bagirondaawo. Natugamba yaliko abantu basatu. Yaliko abantu basatu. Yaliko omulamuzi bamuyitanga oba Nyamukyonco. Wabaawo n'omulamuzi omulala yava mu North Egwe Sejjukira linnya. N'omulamuzi omulala akasajja akali jento akatonya akayita Sawulo Musoke. Ye Sawulo Musoke. Abasatu abo ne babeera Presidential Commission. Yanjawulo nnyo okuva ku nze gye njogerako. Abamagamba ne President Yoweri Museveni teyaliiko. President Yoweri Museveni yali mu commission eyajjako binaayiisa. Bagitanga military commission. Military commission eyo yaliko abantu 7 nga ekulirwa Paulo Muwanga. Military commission eyo twagikola mu lukiiko lwaffe lwali e Moshi. Mu lukiiko lw'e Moshi mwe twali 30. By the way, ekitiibwa bino byonna wabirimu. Mu lukiiko lw'e Moshi nalimu. Twali 30. Nze nnyini nalimu. Abamu ku boogera tebaalimu naye tebagamba nti baalimu. Nawedde ku radio eggulo nga wekitiibwa Sebunyaaga Makale Moshi twalonda gundi. Tiyali mu lukiiko. Ne President Museveni naye tiyalimu. Tiyalimu. Abaalimu omwenda twali 10 abadde basigadde wano. Kanyoomoozi yafa wiiki nga 3 eziyise. Oyo omu ku bo. Ate nno ekyennaku abantu tebagaana kwogera. Dr. Alikasi manya oba akyalimu bulamu bulungi asobola okwogera ebintu bingi ebyaliwo. Eyali omuwandiisi wa Moshi Conference bamuyita Dr. Sennabulya. Tewalina gyali. Ali awo mu Colin House ajjanjaba maaso. Ennaku zino ayinza okuba nga awumuddemu. Paulo Semwogerere waali eri. Awulidde. Kaakati Keefa Sempanje Mukono eyo gyali. Yali mu lukiiko olwo lw'e Moshi. Dr. Bisase oyo yagaana okudda mu Uganda. Ali weeru eyo. Olala otundu gyali ebuddaawo. Nange wendiwa. Kituufu. Kati mu kiiko naliwo. Mwe mwali Moshi. Ffe twali e Moshi. Twali 3. Ne tujja wano. Ne twesalamu awo ku nsonga za Paulo za Lule. Gambaga nti aveeko. Era 16 ne baga nti aveeko. 13 tugamba nti tavaako. Waliwo babiri awo basigadde. Omuntu yali wote Mwalimadi yali agenze Nairobi. Omulala Lugumayo tembadde n'eyabidde Lugumayo. Professor Lugumayo yali ssentebe. Naye teri n'agendayo kugenda kugamba nti katugende leero tubuuze Professor Lugumayo lwaki ddala Lule yaggyibwako. Ndowooza n'okulowooza olwose nti abamu ku 16 abaamuggyawo wasigaddewo kakati 6. N'ensonyi zibakwata okwogera kubanga balina okuba nga abantu bamanya na nsonga lwaki. Kyali ki? Wakati tulina encyclopedia yaffe wano. Nalina bubeezi nakakisa okumanya amazima gennyini gaali ki. Kyali ki? Otyo ate mbadde nerabidde omulala eyayitadde ekiteeso ekyajjako Lule bamuyitanga Paulo Wangola. Kati Professor Wangola gyali ejjinja eyo. Oyo yayitadde ekiteeso nti Lule tumuggyemu Bwesige eva kuba president. Ekiteeso ekyo n'akiwa ensonga 7. Lwaki? Oluvannyuma nga bansibye mu kaduukulu ne Paulo Muwanga. Paulo Muwanga yagamba nti babalimba nti ezo zonna ensonga 7 temwali makulu nakokka. Ekyagisako Lule kyali kintu kirala nnyo. Kyali ki? Lule yayita Paulo Muwanga omubbi. Paulo Muwanga n'awera n'agamba nti oba kibaki nja kumujja kuba president. Era n'akyukiza yagamba nkyamutwalira ennaku 14. Kakati ako nno kasitole kali awo. Nagambye waliwo nabadde njogera nagambye nti ensonga tezaali na za Uganda yonna national zaali personal. Oli kumuyita oli mu. Kyenva ngamba nti abamu kubakuba akalulu nti Lule aveeko banya okuba tebamanya nsonga. Zino ensonga ze baaba 7 yabadde alonda baminisita 3 twebuuzizzaako. Byekwaso. Ffenna yandibadde twebuuzaako. President Museveni kati baba alonda baminisita amala kuyita parliament yonna n'agyebuuzaako n'akamu kokka.
kakati kamba buli extra nga bakati mu lusalo olwa kugobano Idi Amin jukira nti olusalo olwo lwava kugamba nti Amin balumba Tanzania ekagera wali Nyerere nawereza Tanzanian Army okujja okugobawo Amin kakati Obote nawererezaako abajja ababe yaweerezako abasajja 7 ababe yaweerezako Abaganda 4 n'Abanyankole 3 alimu ekizairo ali Dar es Salaam Abanyankole yaweerezako Kabugolwa yaweerezako Lulangalanga naweerezako ne Chris Lwakasisi yali awo tali wala nnyo kakati abo nabagamba mugende mu ddalwa nkole mu matiza abantu Amin bwagenda tujja kuba bulungi kati Abaganda abana yaweereza Samuel Mugwisa yakafa yali ngaawo mulirana waffe naweereza Joseph Lukwago yali mutabani wa Zana mukyala we yatanga Zana naweereza omulaba mwitanga Francis Kizito naye yafa naweerezaako omukulu waabwe Paulo Muwanga Nyerere yali taina n'ekigendererwa n'ekimu kyonna ogobano Idi Amin ekyo kikisooka okulabula abantu kikidda ekyakigendererwa Nyerere yagamba Paulo Muwanga ekigendererwa kyange kuwolera ggwanga Amin batujoze nnyo okuba kageera nebalekawo kantu n'ekyo njagala Tanzanian Army egende ekube ebibuga 4 ekube Kaliso emusanyeewo era bakikola ekube Kyotera emusanyeewo ekube Masaka emusanyeewo n'embalala bakomewo kati baga nti bakomewo Paulo Muwanga ono gwe baweerezaako bali bamaze kuba Masaka naddayo Dar es Salaam mangu nga tebanaddayo n'agamba Nyerere nti kyeba omanyi abasajja ba Amin badduka buddusi tugendere ddala mpaka Kampala Amin tumugobewo Nyerere Muwanga yaŋŋamba nti Nyerere n'agaana okumanya ennaku 4 nga Nyerere agaana olukyala mbuuza nti abaffe Amin bw'anaagenda ani anaddawo Muwanga n'agamba Professor Lule mwali munno yaluddawo nti ali Bungereza sente ezizo genda muleete kakati n'agenda n'amukima n'atuuka mu kiseera nga n'olukikole Moshi lugenda okutuula era n'alubeeramu kakati ng'olaba ani amuleese Paulo Muwanga yaleese Lule kakati olutalo ne lujja Amin n'adduka Amin bwadduka ng'ani ateekwa okubeera president Lule gwe twalonda mu lukiiko Moshi kakati Nyerere byono bigambo bya Muwanga Nyerere n'agamba Lule kakati gwe president tegeka ni cabinet mpolo kalala Lule n'aluwandika lwonna n'alukwasa Nyerere mu kiseera ekyo Muwanga ngamba teri yali mukwano gwa Nyerere mbana Uganda kwenkana Paulo Muwanga kakati bwamukwasa olukalala President Nyerere n'asomamu erinnya lya Muwanga teryaliko nawe weewunyiza n'agamba Nyerere Muwanga yaŋŋamba Nyerere n'akyuka n'agamba Professor Lule najina mzee liko wapi erinnya lya mzee lidda nti Lule ng'atunda butunuzi yamuleese n'amuddiza olukalala n'amugamba toa moja Muwanga Lule n'asazamu erinnya lya Dr. Alika nga Minister of Internal Affairs n'asaba erya Muwanga kakati nga wayise Sabiti 6 Nyerere ayita Lule mujjeteese wano Mwanza ku airport Lule ng'agenda ne banne awo baminisita be nga ne Muwanga kwali batuuka wansi w'omuti akasawe k'ennyonyi kali wali entebe zaategekeddwa dda nga bulijjo mu nkiiko bwe zibeera bagenda babuzanganyaako muli mutye Kampala muli mutye Kampala omusajja wa Nyerere omu n'abuuza Professor Lule naye lwaki Muwanga wali tumutadde mu kabineti yo kakati Muwanga nga Lule nga lwamugamba bwe timumanyi ekisajja kibbi kyabba ebintu byonna bye twatadde mu mbasi yaffe France oyo naga ndyokweri ddala bwagenda n'abulira kwoli
ate oli munne wa Paul Mwanga n'abulya Paul Mwanga. Paul Mwanga yangamba nti ninjagala ngende nkube lule ekikonde naye Nyerere n'agamba kale mutuule. N'agamba nti Nyerere bwe yatula bw'ati Mwanga yatula ku mukono gwa kkono wano, lule n'atula ku mukono gwa ddyo. Nyerere n'akuba ku mmeeza. Meeting comes to order. Mwanga yanyumiza n'ensituka amangu ago. Nenga mwalimu, there's something I want to explain before this meeting goes on. Mwalimu n'abeera n'asooka yeewuunyamu katono awo. Basi muzeeyi. Mwanga agamba ne ndyoka mboggola n'ennyumba n'engamba nti Lule, what sort of president we have here? How can you call me a thief? Muyinza mutya okumpita omubbi? President kitono gwe tulina. Mwanga agamba n'ennyomba mu Luganda, n'ennyomba mu Luswayiri, n'ennyomba mu Lungereza. N'agamba yatuulira nga Nyerere tamanyi na wakutandikira. Ye wano Lule ng'ali visibly disturbed. Nyerere kyava agamba nti olukiiko ndwa Jones nja kubayita tuteese ogwokubiri. Ennyonyi eri wali. Kakati bonna ne basituka okugenda ennyonyi gy'eri. Ab'Uganda bakomewo, ab'e Tanzania basibule. Mwanga agandi yasigalawo ku mmeeza. N'agamba ne ntunuulira Lule ne mmuloka mulangira nga bagenda wayina nti akasirusiru kano sijja na kutambula nako mu nnyonyi. Nafuna eyange. Ng'amulangira alangira president. Alangira president. Kaakati yaŋŋamba nti baali balinnya ennyonyi wali. N'agamba nti ne mulaba ng'alinnya ennyonyi ne nga nja kumujja kuba president oba kinaabaki oba kinaabaki. N'agamba kyantwala ennaku 14 okutegeka. Olukiiko lutwatulamu nange nalimu olwajjako Lule mu State House mu ddiiro Entebbe. Twamala essaawa 27. N'agamba ne mwandikubya akalunga mu akatuuka bwe muti 16 be nali maze okumatiza bandiga nti aveeko. Era yandivuddewo. Ate mu lukiiko Mwanga teyayogera kigambo kyonna. N'ennaku zonna 2 ng'asirisibusisatu. Era ne tukuba akalulu awo akaaliko okwandikako yes oba nedda. Ne Lule nga mwali? Nga ne Lule gwali. Twasooka twatandika ku saa 8 ogw'emisana ku lunaku olwokubiri ne tusa ku 8 ogw'ekiro nga tunnaba kubaako na kibugamba tusalawo kino bakiri. Okutuusa Paulo Wangola lwadda mu kasenge ebbali wali nadda ne motion ekiteeso ekigamba nti Lule tumuggyemu obwesige. Nassaako ewo ensonga ezo 7. Muwangazi yagamba zonna zaali zakikwangala. Ensonga yali eri yakumpita mubbi. Kumpita mubbi. Nga olaba lwaki ngamba nti tusaana kubeera na president omwana nti yatufuga. Ani aba atakimanyi nti bagamba bulijjo nti Obote okugugulana ne Muteesa yali personal butakkaanya. Kakati kasitole nkawulidde. Kasitole kano kamatire nno. Kakati sebo tukuba akalulu olwo n'avaako. 16 jjukira nti bwe twamala okubala akalulu awo mu ddiiro awo nga ffenna tutunula nno kakapapula motion egamba tumuggyemu obwesige. Ansa yegebeera yes oba no. Kakati batuwadde obupapula ffenna awo obupapula 28. Owandikako yes oba no. Tuwandiise Sempanji Reverend Dr. Kefa Sempanji bamugambye abukuŋŋaanyiza ku ffenna abutadde ku coffee table ffenna tutunula tulinganga obwana butunulira keeke ku birthday abaze kamukamu kutandise. Yes no oluvannyuma abala kamu bubiri lero tewaliwo kubbira bululu obutono nnyo okubbira kuba kuzibu. 16 13 n'olwekyo 16 be basinze abagamba Lule aveeko. Chairman Luguma yali atudde era n'asinzira awo n'agamba the motion has been carried, therefore from this moment compatriot Professor Lule is no longer the chairman of UNLF and therefore no longer the president of the Republic of Uganda. N'asirika ffenna tusirise. Nero mwali abatunuulidde. Ne Lule atudde awo n'aloka bulula amasomo agamba nominations for a new one. Bwe yagamba bw'atyo ani ayogera bw'ati? Chairman Lugumayo. Semugere bwe yagambira nti just like that I can't be part of this. N'akwata ensawo ye oyo n'afuluma n'agenda. Sebagereka n'amugoberera.
Dule namugoberera nange nemugoberera ne Kayira nagoberera 13 ne tu walking out ne tugenda waliwo sitting room ya president wagulu confident ya private wagulu ne tugenda 13 16 ne basigala wansi be balonda binayisa okubera president ya nominatinga Kanyomozi ya for 3 weeks ago kati ukira bulabi njiraba lwaki tenwa kufuna ntegeragana bulungi kutegeka byabufuzi byaffe oyagibwako lwansonga za ggwanga oba za muntu ziri personal. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Ensi zitalina president gye ziri Switzerland teri president ate eri prime minister. Bwe tubanga tetulina president tuba naki? Kakati abo beefuga batya ne prime minister temuli abo beefuga batya kakati kankubuulira engeri gye beefugamu naye nga tuyinza naffe okukozesa efaanamu bwetyo katono. Nze ngamba nti Uganda okufugibwa nedda ku mirembe neva ne kugamba nti lunaku tuli ku kintu kimu ekisingira ddala okutwalira gavumenti ebiseera kyebeta defense security. Uganda eseeka okufugibwa oba kukulembera twagana kufugibwa naye kukulemberwa. Nze kyempise executive commission bayinza okituma erinnya eddala. Executive commission eyo ng'eriko abantu 4 ab'omu mambuka balondayo commissioner owaabwe ab'omu east ne balondayo owaabwe ab'omu Buganda ne balonda owaabwe ab'omu west ne balonda owaabwe. Kati abo abana abo be bakolanga president ka commission yako. Kakati ono bw'abeera ssentebe waako omwaka gumu n'avaawo amudiira naddawo ye vice n'abeera naye mwaka gumu omunaddawo n'abe mwaka gumu n'addawo n'abeera omwaka gumu. Kakati awo n'ogenda ng'ofuna rotation eyo niweewonya ekintu kye ne bagamba nti obuyinza bwonna buli mikono gya muntu omu ne weewonya ekintu ky'okugamba nti Abaganda balinnye buli muntu yenna neewonya ekintu ky'okugamba nti abakyoli batufuga wano neewonya ekyokugamba nti abanye-westerners batufuga mu nsi eno. Kakati bw'ogenda mu nsi nga Switzerland gye nagambye eri Abagermany eri Abaitale eri Abafaransa n'abalala tegenda kulyayo n'omuntu n'ogumu nga bagamba nti kakati nti mu Switzerland Abagermany be balidde so nga kakati singa mwalonze Mayengo wano nti abeere president wali Entebbe bukeera enkya nga wulira Abaganda bazedda bagamba ffe tulidde ffe tuliwo sekyo kyokka ng'abewaffe eri essese sabbiiti weggwerako nga bali ku geeti emmanga mutabani bw'oba olonda anaakulira ebyamagye londa we waffe Katumba Wamala ono yazaalibwa Ssese oyo yabeera minister wa defense oyo kubutya Katumba Wamala kale Lusa yali wali eri Andrew Ntie ne general oyo akulire poliisi akulire internal affairs ate londa bona banizi office Besese balinga basajja bagezi nnyo yabakulira tojjukira hano President Museveni Minister we yasooka wa finance ya Basese Professor Mulema ati londa yo muvuka abukuba Sese abeere Minister wa finance bonna tubamanyi ministry esinga bukulu mu Uganda wano era neewunya n'okwewonya aba DP nga bakayana nti batutemawo ne bamutwala mu DP bandi badde bakuba mu ngalo aba DP nga bagamba Katonda yeebale badidde wa DP bamutuuza ku ntebe ekwatagana n'ekintu ekisinga obukulu mu Uganda the constitution. Era bandi badde bakubangalo nga bagamba kati tulabe oba mawono kisassalala oba musajja yennyini yeesigika baba musajja yennyini yeesigika bye tuba twogerako byonna ajja kubiteeka mu maaso ga banne wali agambe nti abange ensi ebitundu bingi nnyo badde bikayana ku kino banne bagamba nti ekyo tukiganye ng'agamba nti nsiibudde tetwagala biringa omuntu anagamba nti bwe naavayo naakola kisiina we naakola ate wano wendya wokka. So DP yandibadde yeebaza nja kuŋŋanya birowoozo kubitwala wammawo
bibino wano Kukola onobiwaayo oba tobitwaleyo